الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم abandaba era abankuliriza mwenna abasiraamu mu nsi yonna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah n'okusaba ebyenjala n'ennyini bibeere ku kibonerezo baffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nziguddewo omukutu guno okwebinga ku YouTube nga njagala tubeeko ebintu eby'omunda bye tweyigiriza bikolagana ku ddiini yaffe. Ndaba nga waliwo omwagaanya munene nnyo. Tusomye ebintu bingi bikolagana ku sharia n'eddaawa, ne tweyabira ebintu ebikwatagana ku muntu yennyini ng'omuntu. Biriwa omuntu alina emitawaana mu nsi muno gy'ateekeddwa okubeera ng'ategeera ngeri gy'ayinza okugijjawo. Tulina kye tuyita maswaibu dduniya, emitawaana gy'ensi eno. Emitawaana gy'ensi eno mingi, naye bw'oyaba ogitegeera oteekeddwa okugyawulamu. Waliwo kye bayita albalaawu, ebigezo bya Allah. Ne tubeera kye tuyita ashu'umu, ekisiraani. Ebigezo bya Allah bye byensoose okugamba byenjagala tujja bitemaatema nnyo. Njagadde nkulage entandikwa okitegeere. Waliwo ebigezo bya Allah. Ebigezo ebyo biteekwamu miteeko ena nga bwe tunaalaba. Ne tubeera n'ekisiraani. Ekisiraani kiteekwamu miteeko ebiri ng'era bwe tunaalaba. Waliwo ekisiraani nga bw'omala n'oyita mu kkubo eryo, obusiraamu bwo obufuddemu. Wabaawo ekisiraani nabbi kye yatubuulira nti embeera bweti ne bweti ne bweti eba ya kisiraani, nga ne bwino waali. Ezo ensonga bbiri, ebyo bizibu bibiri omuntu tobimanyi, kubanga omuntu tamanyi kiyise, tamanyi kiriwo, tamanyi kijja wadde ekimwetoolodde. Naye hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, okulungamya kwa nabbi Muhammad, tugenga emibereberye ku ye, yatuwa buli kimu. Allah bwe yali asindika Adamu mu nsi muno yamugamba faman tabia hudaya fala khawfun alayhi wala hum yahzanun. Anaagoberera obulungamu tajja funa nsonga yonna emuleetera kutya wadde okunakuwa. Abasiraamu tunakuwadde nnyo nga tetumanyi bitukwatako. Ensonga bwe kuyitirirako weesanga wesse. Ensonga bwe kuyitirirako weesanga ogenze mu ssabo. Ensonga bwe kuyitirirako weesanga ogenze mu balokole. Ensonga bwe kuyitirirako weesanga okoze ebintu ebitaliijo olw'obutamanya nsonga ezo. Ensonga yokusatu, tulina kye tuyita allaan, ekikolimo. Twala tumanyi amaanyi g'ekikolimo. Abantu bangi mu nsi muno bakolimiddwa. Abantu bangi mu nsi muno balowooza nti baabaloga naye nga kikolimo kye kimutamwanya. Omuntu osobola okudduka ekikugoba naye tosobola kudduka kikulimu, okuggyako ng'otegedde endagiriro y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiki ky'osoma ekyo ekikulimu ne kikuvaako, otawaanya emirimu, otawaanya mu bintu bingi. Wakafumbirwa amali ameka naye ng'oliko kikolimo ate tomanyi, kubanga tonakisoma tokitegeera. Ani akolima? Bameka abakolima? Tumanyi abakolima bali basatu. Tuyinza okwogerako n'owokuna. Allah akolima, bamalaika bakolima, n'abantu bakukolimira, n'ebitonde bya Allah ebirala bikukolimira. Ekikolimo ensonga yakusatu. Ensonga y'okuna tulina kye twayita al ayinu wal hasad, ekiiso n'ensaalo. Abantu bakoonako kikoone, njala tukisome tukimaleyo. Ensaalo kyeki? Ekiiso kyeki? Yastarikaani fi shay wa yaftarikaani fi shay. Birina we byegattira, birina we byawukanira.
ekiiso kiteekwamu emiteeko 3 ate ensalo eteekwamu emiteeko 4. Ekyo nakyo njagala tukiyige tukitegeere ensonga lwaki nziguddewo omukutu guno tusobole okweyigira. Naye nga nsinga lwalayo nabye nkugamba okuyigiriza kwange si kwa kuyomba, okuyigiriza kwange si kwa kulumbagana, era yenna awulira nga byakulumbagana wabula okunenyezebwa, okuwabulwa nkisanyukira nnyo. Ekiraamu waliwo ekizibu ekitutuukako nga munno bw'aba alina kyataddewo bw'oyagala kukizikiza buzikiza, kiba nti tufunye embeera nnyingi nnyo eziremesezza abantu abalina ebitone byabwe okubirekayo kubanga bannaffe tebatwagaliza kubeera tugenda mu maaso. Ensonga ey'okutaano eddogo asihe, eddogo abantu balogeddwa. Eddogo liteekwa emiteeko mingi ate eddogo nsonga ntuufu kubanga Allah yagyogerako. Si ntuufu okugikola wabula ntuufu nti gyeri mu ngeri y'okugyewala n'okugyejjanjaba obusiraamu. Tubeeko kye tuyiga nga naawe awaka oba newali tolina kye wasoma, kuba nabbi yagamba nti ashifaa'u lithalaath, obujjanjabi bwa bika 3: shurbatul asali, kunywa omubisi gw'enjuki, ashutatul mahjan, okulumikibwa, wakayyatun naar, n'okwokya omuliro. Naga naye nazinza abantu b'ekibiina kyange okwokya omuliro. Hadisi emu, ziri hadisi 2 zesinafuna naye yakusatu. Ey'okubiri egamba ashifaa'u lithalaath, obujjanjabi bwa bika 3: dawaaءu ilaahi, okozesa eddagala lya Allah nga Qur'an, alkaali, dua, wal a'shab, n'okozesa emiti ebimera n'oggyamu eddagala, wakilaahuma, n'okozesa byombi. Akati omuntu ologeddwa ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wabwino wali akakasa nti yalogebwa, naye wabanga yalogebwa yejjanjabwa atya? Maama waffe Aisha yalogebwa yejjanjabwa atya? Saba Allah kuteremu obwangu mu nsonga eno. Ensonga endala, ekizibu ekirala ge majini gennyini, almas. Allah agamba nti alladhina yakuluna riba, au billahi min shaitani rajim, alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaitani min almas. Abantu abalidde riba, interest, tebagenda kuba mu kabbuli zaabwe bulungi, wabula bagenda kuvaayo ng'omuntu akwatiddwa amajini, akubiddwa amajini. Kiba kitegeeza nti okuba kw'amajini okuba omuntu kituufu mu Qur'ani weekiri. Kiraba wabula omuntu singa amajini gakkubye osobola kugejjanjaba otya n'osigaza obukkiriza bwo, n'osigaza eddiini yo. Ensonga ey'omusanvu gyetugendako, manya gyenjagala nayo tegeere, waliwo kye bayita kariino asri daim. Tukivunule mangu lubaale, tukivunule omuzimu gwo, biki bye gukozesa, biki bye gwonoona, biki omuzimu gwo bye gukozesa era gwonooneka ddi. Bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye yabuuzibwa, naawe oliko omuzimu? N'addamu n'agamba ye, nange ndiko omuzimu naye Allah yannyamba n'agunsiramulira, tegundagira okuggyako ebirungi. Kiba kitegeeza nti ffenna abasigaddewo muggyeko nabbi Muhammad ne ba ambiyai al-mursaluun, bonna abo bo Allah yabayamba, naye ffenna abatali bannabbi emizimu gyaffe mikaafiri. Bano bwe yagamba teri muntu azaalibwa azaalibwa bikarinuhu min aljinni wa karinuhu min almalaika. Akhira ekisembayo mu ekyo omuntu alina endwadde ezamulemerako eza bulijjo. Ezo nazo zirina abayawukana, manya abezeyawukaniramu okubeera nga bazijjanjaba. Mungu bye yawa ekitone ekyo. Naye twagala obeeko ky'oyiga biizinillah.
nsaba Allah w'ekitiibwa atumanyise bye njogedde era nsaba Allah w'ekitiibwa ampa amaanyi okusomesa ensi eno ekyo kye nasobola okuyiga mu mbeera eyo. Wa akhiru da'waana ani alhamdulillahi rabbil aalamiin. Assalaamu alaykum. Bannange musubscribinge musobole okuyiga eddiini yammwe bulungi era mu likinge musobola okukomentinga mu buli kyonna kye mba musobodde.